kwemanya ku nsonga zetwabasaba twogereko ffe twabawandiikira tubasaba ensisinkano era ne bagituwa olwaleero. Ekigendererwa okwogera ku nsonga zenalambulira eggwanga ne bannange nga Democratic Alliance, okwogerezeganya n'okubaako ebikulu byetusindika bibeerewo munongosereza mu mateeka gafuga ebyokulonda ne mu ssemateeka gasuna bagenda mu kalulu akajja. Njakubaza Hajji Kateregga ne ttiimu ejeema batuwadde obudde okumala ne batuwuliriza era nesobola okulambulula ebigendererwa ebikulu ebiri mu kiwandiiko kituwanyisiganyiza nabo era ne batusuubiza nti mu bwangu ddala bagenda kubaako bibaddamu netuyambe okugaziya. N'ekisinga obukulu mu nsenkano eno kwe kwewaayo kubalaze nti enkola eno bajjagala bagenda kubeera kitundu kyo ekisinga obukulu ekivuddemu. Tuyina ne programs endala n'ebibiina ebirala ebyatuzeemu nakyoka ebyokulonda batuzeemu ensinga tujja kitegeeza abamawulire mu bwangu ddala ate mubeerewo muwulize eggwanga mutegeere nti abantu bangi abaagala okwogerezeganya ne bannaabwe newaliwo abatya oba batalina bugumu kuvaayo kwogera ku byetutakkaanya oba byetukkaanyaako kyokka ate nga tugenda mu kalulu nga ffe tugamba nti si kyabwenkanya eri bannayuganda betukulembera kubatwala mu kalulu akajja nga ebintu ebimu tebikyuse. Situtya kalulu nesitwagala katemba nolwekyo Hajji Kateregga njala okwebaza tuwumanganya ate nekibiina tejakisolamu ekyaleero.